Ladda waliwo abayimbi ababeera nominated mu artist of the year oba song of the year naye ng'olaba ate nina ennyimba ezibamenyayo. Nina ennyimba ezimenya nnyimba. Nze gambye waliwo abaliyo. Nga bw'olaba ennyimba zange batonkako basita Danger nga yamaayuuka nnyo singa olimba oli nominated mu song of the year. Otegedde? Ale ne self service bwe olowoleza katono ofuna katono gwe lwaki nte ennyimba buli lunaku njagala bisinga ssebo. Otegeera wanange singa mbayinjaga katono alikomye ku mboozi yankolo banetonkaka era singa nkola ssente zezimu naye nabyo nkyagala okubaako byentereezaamu kakati ate nga bijja kutereera akatono ke nnaaba nsoboddemuuko. Sina birala byenkola akasente nkayingiza ddala mu ndongo. Oyo yenze kubeera n'akasente sirina nfuna katono. Otegeera osooka n'okozesa ekyo ky'olinawo then bw'ofuna n'oyongeramuuko bwe kiba kisobose. Otegeera naye ensonga ki audio mukola nfuba olikola nga audio nga muki nga mulungi ne audio wange olaba mukola n'abantu abatali bakabi nnyo baproducer bakabi nnyo ne videos zikola n'abatali bakabi nnyo kwanza nkimanyi nti nno nze tofa lyange audio nga koyo ayayanira okubeera owakabi akati nikambalina nenkamwongerako. Otegeera idani okwata ettaka lino lyongera ku kiswa. Asinga osinkana abaana bageto nga bw'obeera nawo bigambo ki ebizaamu essuubi ebibakulakanyera by'oyinza okubagamba oli serious olwaleero? Mbeera serious era bukyobula lwaki mbeera n'abageto bangi bo bye mbagamba babifuna. Ekitegeera nga biki oli muyimbi enzo tuwa mwaka pera singa tubanga tuli bageto toli mu geto kubeera nali ya interview ebere lipanda bagambye baba tetuyingira katwe. Ekitegeera lwaki mwaganye eyo nenga teri buzibu. Ekitegeera jasi mamuteekawo embeera just olusalosalo olwaba up town n'aba down town ninga naffe tuli bantu nga ebibuuzo bibiri ebisimba ekyo kimu ekyokubiri tubulize ddala ekyokubiri yogedde ku remix ne Fresh Daddy wamulabamu talent kwe kusaba muddemu amazike. Namwagaliza wonange siri talented abantu bwe bagamba kati n'okukwatagana abatali twekembe bebekulu banse tasobola kunsaba kolabo oba ebintu byolaba nga tebisoboka era bw'anaaba jinsayi mujjaje banga tugitadde. Ekitegeera tosobola kati olaba katosobola kubanga oli wa senior 6 ayi n'ogamba omwana wa P-Field nti ate ndagiriraako. Ekitegeera olabira nga gwe abaayokya kisoboka kati jasi wali ebintu byolaba nga tebisoboka kati bebikutasobola kujja nangamba kati tuyimbe kyakuba dda ennyimba zonna ezakabi yazikola ki yaziyimba okujjawo nga nze ngenze ne mugamba tukole ki nange nkyanoonya maanyi gagendayo bw'anampeera ojja giraba nga tugiyimba yamaani naye nga kiri kityaneega oli omuyeeyo muntu bamutadde wano naawe ate ki atalina oyo kale era teri agambayo kiri kitya ali fit kyekiriwo yamaani yamaani asirina jasi nange nze kulabo bantuuseewo nina amaanyi agasotuuza abamawulire ng'abalala yamaani kati ndabye amaanyi gakola ki galeka weegali. Ekitegeera okitegeera sofa jasi leero njaga kutangazaako eri eggwanga nti kati Allien Skin muyimbi. Ekitegeera era atali mu kugezesa wabula ali mu kukola ki ali mu bizinensi n'okwagala okutangazaako ndaba waliwo ebiyitingana kubanga bagamba batya nnyo kye batamanyi ate ne bakyawa kye batya. Ekitegeera omanyi lwaki ebiseera ebisinga omuntu abeera alina embeera gyagala okuteekawo naye nga tamanyi wayagala kugiyisola ensonga lwaki omuntu omu addira ejjinja n'akubako mu kisaka alaba ekyo ekikola ki kiki ekiriyo. Ekitegeera yamaani kuba nze ndaba abamawulire bankubira essimu balina ebibuuzo bingi nga bibuuzo ojja baddamu bitakwatagana ensonga ki nabagambye bakole ki twekuŋŋaanye lumu ebibuuzo ebyo babimpe lutya lumu.
ebisoboka biddibwemu bitalina ansa tubikole ki tubireke yamaani ogeze nogamba kati oli muyimbi yamaani mabegako ebiseera ebisinga badde ojja otugamba mbuno gwe toli muyimbi oli musumbu kubeera tuba tukyasumbuwa tubadde mu audition ekitegeera era nze nakyetuuma ekyobusumbu kati neŋambi kati ndi muyimbi ekyobusumbu yokivuddeko yamaani kati ate ani muyimbi watandika ddi okuyimba Allien okuyimba ntandise mu mwaka guwedde sirudde mu ndongo naye ndongo sinzibu sofa nze mu kulaba kwange ne waliwo abaagala okufuula omulimu omuzibu bisobola okuba kinyanguyira ng'omala kimuzibuwalira naye ate nze bwe kiri mukulu yayonoonye indasitry omukulu yayonoonye indasitry kyeki okitegeera njasi byengenda otangazaako eri eggwanga oba n'aba basobodde okulaba babaako indasitry kibuuzo kinene era ekisinga okuba tekina ansa wajja kiri kigambo bugambo okusinziira ku kibuuzo dayasi kyakubuuzizza kuba tulaba abantu abamu kati balinga abakwekokkola mu mbeera zo disrespecting abantu abakulu bosanze mu industry arrogant ate tusadooka ebitingana bingi anti era ebitingana ebyo byenjala okutangaaza nga biriwa okudisrespectinga abakulu obusookere waggulu mubiko bwobanga wali tonajja mu industry olabika obadde okakolamu gwe nga sinnakuba kati oliwa okitegeera sofa waliwo ebigambo bitingana naye ngaerayo byonna bigamba nti bagoba akola ki bagoba agulina kuba sofa tuba tetunatuukawo nga tewali nga ne bwokuba omuntu ebyaddala teri avaayo ne kale ne gwewoniizemu obuwoniizi avenakabyankubye wajja vaayo n'omuntu omu agamba enze banzise onoomuwakanya agamba omukulu yankubye nakola ki okitegedde ddembe lye okitegeera naye sofa kale gwe kyolina okumanya kufokasinga ku ki ekyamakulu ensonga ezitalina makulu zikole ki zitutaliziwa nnyo makulu kuba abantu bakubye okitegeera abantu bakufe batukubye naye ate era mu nkyamu muve ngolokofu baatukuba twatereera kwanze poliisi yankubako nga manyi ndi mugezi naye sijja kugamba kyankubya naye nolaba nga olumu ssebo osobola okwefuula omugezi naye ngaoli muki ng'oli musiru kati mukyusa nsiri batereeza kubanga kati kagambe ekineno nze ndaba babawunsa kuba nze ndi musajja mutono omunene kanyama bwava alina mukubye nakyo kiswaza kale kikola eggulire kibanga omuntu bwabaga nti omuntu yalumya embwa kikola eggulire nembwa berumya omuntu ekikola ki kikola mawulire kuba embwa erina oluma ki erina okuluma abantu okitegeera kati wegamba babawunsa nabakubi ebuuzemu namukubidde ki naye singa ekituufu kivayo nga saamukubye kuba bagamba vox enaki ena kamera ne lwaki tebaliriizinga obutambi okitegeera biri bira bya tiktok ate biveeko era nate nsobola okutuuza okikola nga olwamawulire ku tiktok sebo ebino ebyeno birala nnyo kubi ati kati kagamba ekineno sigana lwanyo ku nsonga za bawunsa oyo kuba bawunsa vitawe yatandikira nali ndi munda atenzi okitegeera nolaba besikasikani abasajja bange nenfuluma nembabuuza wayi buzibu ki okitegeera sofa nzi nabawo nessimu yenkuba bali tebagirina okitegeera nenkwala nesente mugaa genda mu ddwaliro bwotuuka mu ddwaliro okole ki onkubire si kuba nti nno nze mukozeeko obuzibu naye wayo ne betuwa oba obuyambi nga siga obumutuusizaako okitegeera naye nga ye alaga nti nno ababikimukoze babadde kwani babadde nange kati obutayagala kuyitinga ne mugamba gwe kola essimu yange eyo kwala n'emitwalo 5 bwotuuka mu ddwaliro gwenkula essimu ngambe kibakoze ki kiba kuba ndi sente na nnyingi naye aleme kunneekwasa gwe namuwa essimu nakeera ku makya nga ate gwe mpadde essimu akole birala akoze biki birala kati ne ngamba nti ensi bweto bwekola ki bweba naye ebiseera ebisinga amazima go tegeekweka okitegeera eyo si nsonga y'amakulu nnyo 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 ye yafunye kyabadde ayagala ndowooza osanga ekyabadde kimutaasa okitegeera okusinga omujjanjaba kati nendaba ne babawunsa abalala abavuddeyo nga balinga abaagala okuluggulawo okitegeera kati babawunsa ngenda bagamba baneeno kineeno oba ekintu kimu waliwo abalaga nti be bakulira ebipiina byabaki byabawunsa kati omuntu akulira
babawunsa yali badde alina enjogera endala gyayogeramu etali bwetyo eke n'afiira mu mabaala okitegere kyali badde kya buswavu nnyo dayasi okusanga fala nkubi okitegera mwana nze siiruuza ko waliwo omusango gusobola okuwozeka nga nja kuguwoza dani okunkuba eccupa okitegera kuba nange okukuma kutandikira ku nze ssebo okitegera tojja kujja ssebo nkuba enze nseke ngambe ti ayo bamusa bakola byomakuba bantu okitegedde yamani kati n'ekirala nabye akatambira akatambudde yagamba oyo Allien tugenda kumunoonya lwaki mumala kwekuŋŋaanya okunoonya nze Allien ko mwenna abagamba okunoonya mu nsinga obunene munkubisamu emirundi ng'ejeegi nze siva mu makindi tosobola kutuula olunaku lulamba ng'onnoonya n'ombulwa bwe tubaako wootuula bwotyo nnindirawo era oba ojja kukola ki oba ojja kuwundaba mpoziko bagambe ekira nti balugguddewo nti no the strong will survive okitegeera ajje naye atulenga bwe yatudde agambe nti ati kyenye kitwagala Allien sikiri ne babbawuza ba Uganda asanga mune yakola ki ya survivinga namaana agamba era omulala nti talina wagenda kuyimba nga ffe tukuumyewo then gwe bawuza bakuteeke ku post oba ku bbaana okitegedde gwetuwe kwembadde ngenda okuyimba nkwade n'okusagenda oyimba ennyimba zange ku stage gwe ssebe yakola obugamba okitegera twekolere muntu agenda kuwa ekitibwa nga lokyewa nze nange bwentu bwene bulandizo osanga ekitibwa kyange ekinjamu okitegera naye ate omuntu tekyezambo nositegeera okitegera bingi ebiyitiŋŋana mu bayimbi buli omu ne gwotamanya ajja n'akuwaako amawaazo ng'alaga wakula naye kale twali tubibaze ne bino okitegera twali tubibaze kubanga bakola ki bagoba agulina mwana yamaani okusinziira ku amasimu agakubiddwa ag'enjawulo olina statement gyewakola n'ogamba nti balabanga abayayi b'otambula nabo ne b'otambula n'abasirikale gavumenti yakuwa ku basirikale tekyetaagisa gavumenti kuwa basirikale naawe osobola okubeewa gogambe no bbaga linyambadde gavumenti yajimba oba enkofiira gwosobola okukola kyoyagala kasiba nga tekimenya mateeka ekyo ekiriwo nti ku level gye ndiko tokyasobola kunkwala n'ogamba omusajja yanya kudda akasimu ate omukulu Allien awo wennyini ekitegedde connectinga ku kyomwami nze njagadde kumanya connection ki gy'olina wakatiwo ne army service oba police service kinjagala okumanya tewali abasinga bavuddeyo bagamba oyinza okubanga eitha wava mu magye obanga ogabaddemu obanga mu famire olinamu kuwa magye obanga olimbega tewali kimpaga endongo yokka yempaga kuba balakedube babikubye abugwani babikubye ebyamagye abajamaiko babikola ki babikuba nebyo mmoze yabikuba baatuka nobbe muziikamu okategedde ako kati endongo eno sofa n'emibya gye tuyitamu mu yakijasi oli gwoyitako akutaagula buki otaaguza ensonga ate nga tobona ogisiba nga yanywedde ate nga tesobola onywera enakuba yamagye nebbaga onogisiba nekola ki okujja gavumenti bwe naava negane toddamu kwambala byaki naye nga yanokula nekirala kijja kulabisa nnyo omuntu ambadde ekyamagye basange ng'ate bamukubye yagudde wali banja bandabisiza abajasi osegedde kubanga sofanza amagye ngaaga nagendako oko ne mumagye nali oba musinya wano ne bangoba nga ali mwana muto okitegera kizambo no nanyiiga wakuva buto nga kola ki kati bakankwata enfundo obanga mmeka nga nyambadde uniform nga sinatuuka nawani enfundo eziwera okitegera anti ekibuzo kiri nti owona otya era nosigala ng'okya sofa kati endongo yentangira yentaasa sikala kusanga nga we yali nisikiri okitegedde kyewetuma kyoba naawe osobola okukola ki eno ensi bagamba self service waliwo ayagala okwambala enkofiira abasiramu oba ekkanzu omulanga ate ala kwambala damage okitegedde nengamba kanga nkole ki kanyambale kino okategera abavubuka bangi abazze mu industry nebakola break kulunga eyo naye ate tebeyisangako gwokusinziira engeri gyeweeyisaamu n'ebigambo byoddamu olaba nga watuusewo wali oyagala okulaga we nali njagala nayise nawo kuba nali simanyi tugenda kutuukawo ekitegedde kwanze nalinga ku street era nga birimu kuzoganya buzoganya naye kati bwemba nga ndi wano ng'ensi ndaddeko amaaso boza katonda fala wala sifala sofa nange byenina oba byenkoze bivudde mu kusaba n'okukola ennyo era waliwo bensekera abajja ne bagamba kyali mwana alina ekisima akasima tewali akasima osobola okukafuula nti weekali ng'okoze okitegedde omuntu asobola okulowooza alino kyangu ne studio nnyingi nnyo
okusinga ku kyolowooza gobolanga akavimbo kange kakuluma gweyingira studio gwe bona ovaayo kijja kulaga nti nno akavimbo kabwerero bakaddala okitegera abasinga bagamba nti kyoyimba bakiyita bubblegum music era tawangaala oyinako ko wali otuddekawo wansi n'ogamba nti singa zino ennyimba ziggwako kikyenzizaako nga Allien Sidini ate nze siri muyimbi gwe babuuza kyenzizaako bulina ku ntolo yimba otegedde ate sina mukyalo gye ngenda kudda kuba oledi ndi ku kyalo kyange era endongo bweganda enajja kudda makindira nsoole ng'abalala kuba sina kyalo okitegeera kale ate bwegaga ndi kenja kudda ku kyalo kyange kweri kati ekiyisibwa nti endongo babogamu music bulijjo nkaba nkayitinganya nga sima kyekategeeza nti music atawangaala kasa nakakkiriza ni music tawangaala buli wiiki nti oluyimba lukola wiiki eringa disposable okitegedde kikigenda okunkumira boyi buli wiiki nti ennyimba nga 3 kali music wano nemufa disposable wanezuula mwana saagala okitegedde ate oyanzire muza madoxi ndaba bogamu music buli wiiki nti ennyimba nga 3 nga zinga disposable nenyumamu leero enkya nelugwako ekya nenteekawo nenyuma nelugwako nezuula era ate nze sina nomukama tolina kyolina kunvuba kinnume bino byoyogera n'engeri gy'oduuliramu abayimbi enkolagana n'abayimbi ogireseewo Allien Sidini enkolagana n'abayimbi batya abayimbi babadde mu studio ng'olimu ne Jenda ne bamukubuuzako n'omugamba awo notalina kyaŋŋamba omanyi abamawulire tubaagala nnyo kubanga mwe mutukolera naye nammwe ate mukolamu bikola ki bibakolera kubanga statement ezo baali ya ssaawa nga nnamba ne batememu akantu kadakiika tewera omusajja yaŋŋambye Jenda mumanyiko ki kati mumanyiko ki neiba wange omanyi baita lindako nsobera next of kin we kati yamuwayirize nemubuuza gonna kyomumanyiko naye nga talina kyamumanyiko mulaba Jenda ndaba nze Allien kati yanjogera ekintu ye Yesu okitegeera nze mwana nze njogera kituufu ate nze sigenda kukola kitu gwe kyowulira kyoyagala nze nkola enniga nze nkola ekiriwo ate nze nkyanyiza abantu bangi nnyo kubanga tebajja kuntegeera ate sifeekinga nawe nkuza negamba nno oyo kyali oyo wa kisiru kireetaagisa ate kugeeraga nno gwe oli wa kisiru okategedde ate nemegenda ate kugeera bitambula baitu paka binakutuukako nkwegambira nemekutta nnyo ate budde mpaka kuba yagamba ng'oli musumbuyi takutegeera bw'olira amayirungi ku stage n'onywerako ekikola ogera kuli ng'otawanya Uganda ogiraba Uganda yo yenyini yo teri serious bw'obeera serious obeera serious alone ojjukira munoko dawuni omukulembeze wanywera ng'obuugi ku national address banange yalinga anywedde obutwa mpaka bwe yavaayo n'agamba akatali kabba okola ki ne bw'olyanga amagumba okasuka mu mulyango okujjako njaba aveeyo omuntu omwakireiminga nti omusajja yanzibidde amayirungi jaba nkoze omusango abayimbi mbawa respect okusinzira kuba ku respect gye beewa togenda kubanga teweewa respect ate nze nje njikuwe kati nkuwe yaki bwa respect abamu bali bangi naye tetujja boogerako abo soke tubeesoje kyebikanga abayimbi abatandise okuba nti bakwesamba abagamba oswaza industry sikwatagananga nabeera nze sina muyimbi kyali wange lwaki kyekina kitugatta ekyo sitegeera bo bategeera kyekitugatta togamba teweetaaga abayimbi yenna siga sibeetaaga negambye tebali kitugatta bo bali bebatwesamba sibe kiri kati bwetwesamba ffe tukole ki tukwesireko ate nga sofa ojja kulaba atwesamba era ng'endongo tugimusinga otegedde obanga atuwonyezza kakiringanga abapromota abamu oba bakyali bafe oba badijje oli akukyawa aba akuwonyezza bulaaza odijje atagenda kujja kukuyimbirako oba gutagenda nakusaade ku positayo ko nange sinakola sho naye nga tebo tubayimbidde enfunda n'enfunda okitegeera kati oli bwava nagamba mwana nkwesonyiya abanga ayambye ggwe okitegeera kati omuyimbi okujja nga neesonyiwa abannyambye tojja kunsaba kolabo nga bakuwandiika luyimba okategedde ate nze eyimbira weyazimmenya omuntu okukolagana ne Allien Sidini alina kukola ki alina kubala ki nedda si kubanga njewulira kyokka
Zo banje uya n'okusingawo gwe baba boto bw'okitutte gwe nga nkwatagana naawe wakola otya aha n'omulala era n'abamanyi nkwatagana naye lwaki bakyali bamwe nabo tukwatagana mpaka nga tetwawukanye osooke tumuleke sooke twogere ku bino ebiri wano eno abantu we bati ebifaananyi byo buli kimu kyokola mu bayimbi kubanga oyagala kuba wamabiri sikoppa mu bayimbi kuba oyedde ndi muyimbi kitera mba ntambulira mu lutusi entuufu ez'abayimbi okujjako singa mbadde nkola mbadde mbikoppa ku babazi onaali badde nfeekinga osegera kuba ndi muyimbi bwe ni muyimbi kati ate nkoppe mubazi ani akuinspiringa oyi yansipayalinga kuba bwe najja nayimbanga nze sina gwe nayimbanga singa najja nga nzemu oluyimba obanga abalumbe ezaaya waligambye kafeero yampadde inspiration ne najja nanyimba zange style ndala nga tewali gwe nfaanaganya yadde otegera kati sofa mu level gye ntuuseemu netandika okugaba ku respect ne ngamba abasajja nga bayita mu bingi kwali wootuuka n'olaba nga buli omu akutaagula n'ogamba kati bwe guti bwe guli then nomanya nti no class tugivuddemu tuze muki tuze mu class endala kubanga buli class gy'ogendamu eba n'ebibuuzo bya njawulo. Oli mu class ki Allien skin oli mu class ki kati weera class gye ndimu yeeno wendi wano wendi wano ye class yange kiringa omuntu okuba nti muyimbi nga gwe amanyi byayimba gye nyimba nze nyimba bubblegum music Allien nabeerako nawe mu kigulo kimu erugogaawo okwali DJ Nimrod n'abalala nga bakuuma kazinda lubayireni balinawo balubakazi sofa egambe kino endongo nina ekibiina kye ŋŋamba ennyo abavubuka abayimbi waliwo abantu betwayagala nnyo tukolagane nabo ndowooza nga akaseera tekanaba kutuuka naye ate akaseera bwe katuuka omuntu oyo abadde gwesibako nga